Bayita mu Juni BK. Yakoze yafeese ebifaananyi byonna mu ebiri. Agenda kumpa kifaananyi kyange kikino tugenda kiteeka mu frame. Mundabye? Ayaya. Katugenda mu frame. Mulabye omugaga Devosh. Mama! Wait. Bro. This is massive, man. Bayita mu Juni BK. A number mjini BK Arts. That's in a number yo. Yeah. Kati omukulu oyo tutegeka wano kala kante ekifaananyi kitula mu frame. Twetege bwetezi. Kwate ne processing akiteeka mu frame. Timata mukisa. Sisa. Mounting. Hey, ine ya black evira nali manyi bagisiga kuno. Evira wait. Kale bwetyo tuyingiza mu kifaananyi mu frame. Nasale ko funeka kabuli. Nakaise kaje kondo rose. Ndako. Ndabanga kitutenyo. Yo. Pasarako. Kati mundaba musajja bwe yansize namalayo nzenna. Is the guy called Mujuni BK. Kati bunzi katutekeyo mu frame. Bavuka mbagamba. Olina okuba ng'oli muyiiya Mujuni nga bw'oteekamu enamba y'essimu eriki? Enamba eri 750 50 1408. Ng'oli agalako ya munne surprise y'ekifaananyi. Ayitako nawe kweye enamba. Kwalina okuyita Kwayita. Okay. Ondabye bwenyiridde? Kyekyo. Eni wano. Natugalawo. Wano ng'asibawo. Namba eri 0750 5 14 08 ofuna Mujuni BK. Kifaananyi kyange nange ndowooza neekwatirimu bwendi. Kifaananyi kyange kyekyo kye mulabye omukulu kyapaakinga wakisaawo. Segeti yangambe kifaananyi kyo ng'ekimi. Tuli wano Kasubi abamanyi katale akapya. Olabye omukulu bw'antadde mu firemu. Gwe. Mujuni BK yabikwasaganya byonna nanti wali wonna. Kale, olw'obudde obutono Mujuni sooka wasomera enamba y'essimu eyiyo bulungi. 750 50 1408. N'abagole obasiiga. Bonna. Surprise zonna nzikola. Toseera. Twasagala osere bantu bange. Toseera. Mwana yansiize bannange. So kompe kidogwe. Gwe. So kompe kidde kirala. Mwana yansiize gasiya bulono. Mujuni BK namba yiyo. Kale olwakadde tugamba tusuka wano naye nga omusajja yasiize studio weeri wano. Ebintu ebisinze wakama bikolerwa Rwanda baka Filista kawala kange kali wano Dax Vibe 50 da Queen ekikyo kiri wano. Abagole babo babadde. N'abagole baba nabo bakolako ssebo. Uganda wangu. Hatani ati gwatasiige ssebo. 50 da Queen teacher Lumbuye. Wuno omwana yasize Lumbuye namumalayo yenna. Lumbuye kitike tutye kikyo bannange. Ono simama Meria Chambade. Yuyu. Kati tujja kuono omubedde His Excellency Chagulanyi Sintamu Edi Kenzo Nekawalake Maya. Byebyo uno jijo kyagenda mu maaso kali. Tani eta nga tumunzika. Ibrahim Kasa. Ibrahim Kasa Wuno. Sokwa. Ibrahim Kasa ekifaananyi kyo kiri wano frame yebula yokka.
wamusiize world over Ibrahim Kasa photo jangu okime ekifaananyi ky'omuganda wange Ibrahim tuli wano Kasubi katale wanagwe bateeka katale akapya Ibrahim Kasa kati obulayo kusiiga kasuku naye kasuku alina omutwe omunene omutwe munene naye tujja kugusiiga kale bwetyo tambudde omukulu ono njagala muwagire bambi namba y'essimu ye gye mulabaawo namba y'essimu gye mulabaawo omukulu mumuwagire bikke kati bikke munawa mulaba muna wa Deriki ya bulayo Deriki jofune kyababiri nga bali wamu bakola Deriki wekirisiki ekinagikoze naye yabikulaga kale kale wete otambudde olunaku olwali lwakadde muganda wange mujini bikke yakola buli kimu ekiri wano kikutwalya bbanga ky'okusiga ekifaananyi kati ninawo kati ng'ekyo A3 bagiyita A2 kati eyo A2 etwala ennaku nga 3-4 kati A3 ennaku 3 ng'omusize bulungi kiwedde kitegeeza wano nga njagala express ennaku 3 njagala ekifaananyi kati yeno A3 ngono Ibrahim Kasa eyo wetu Ibrahim bana wamumazeeyo mujana ne dimpo omuvubuko kakugetterera kale wewa bikke sigala wanga suka wano kankuleke nziruke kasita ompadde amakula gange sina kirala kye nkubanja kangende nange nzire wakanti tusanyuse banange olwokula wabire gano manyi gammwe manyi go Devosh gano manyi ga Alan Cruz tukikoze omukulu ono tumuwagire muwagire kale mbere bulungi subscribinga enamba y'essimu eri 0750 mujuni Bike Arts wano Kasubi katala kapya ojja kumfuna bulungi we wa mbere bulungi bye